ojja kusanga emirundi mingi ojja kujja wano nga tetulina wiiki naye tekitegeeza nti amateeka ge tugenda okutaputa gagenzi naye twagala okugenda nga tujjawo busemufu obwo abantu bamanye nti n'ekitongole ekiramuzi kikola ku lwabwe mu interest yaabwe kyokka ng'ate okuba nti tuli nabo tekituleetera ate kugenda kwejjako buvunaanyizibwa bwakulaba nti tutaputa amateeka nga bwe gaba gasaana okuba kubanga tuba twamala ogakkiriziganyako mu paalamenti eyalondebwa abantu. Byonna ebikulu ebikolerwa wano mu Kampala abasalawo nabo nga bali wano we bali ennyumba mwe basalirawo era ne ziyitibwa ennyumba ez'ekitiibwa nabo bennyini ne bayitibwa ow'ekitiibwa. Twagala ekintu ekigambo ekyo ekitiibwa kiveeyo. Njagala kusaba abakulembeze baffe bayongere okugenda nga bateekateeka bulungi balabe Kampala alongoosebwa atya enguudo zaffe zeyongera okutereezebwa era njagala okwebaza obukulembeze mu Kampala bugenze bukola enguudo waliwo gye wayitanga nga toyagala na kukirowoozaako naye kati ogenda n'ovuga n'oyitayo kyeyongera n'okukwata amateeka n'ebiragiro. Ekintu ekyo kikulu nnyo nnyo si lwakuba nti ndi mu kitongole ekiramuzi naye bwe watabaawo kugoberera amateeka n'ebiragiro ebintu byonna bikola ki byonooneka ku mutindiro gwonna eri abakulembeze n'abantu be bakulembera. Mu bintu byonna bye tugenda okubeeramu naddala mwaka ogujja muno mulimu abasuubira bangi ebyokulonda nga bw'ogambye abakulembeze mulimu buli omu awagira owuwe buno awagira oli ekyo mu byobufuzi obw'omulembe kya bulijjo. Bw'omala okussa Katonda nti ye mukulembeze ate kati osseewo okuba nti akulungamya okwata amateeka n'ebiragiro kubanga amateeka n'ebiragiro ate kati ffe tugeekolera nga tuyita mu paalamenti gye twerondedde etteeka ne libeerawo naye nti tojja kukola kino tojja kukola bw'onoba okola kino osaana okikola oyite wano naye ate bw'ovaamu n'oga nti ate gwe tojja ddigoberera ate naawe obanga avudde ku mugendo baga nti ofuuse kaasa ekiviiramu ekibuga okugootaana. Akati na wano twandibadde tugenda tutuuka ku mbeera ey'embeera y'emirimu gyaffe n'ebyobugagga bwaffe nga tutunuulira nti nkola ntya ne munnange okwongera mu mbeera z'ensi yaffe ekitiibwa n'amaanyi n'obugagga naki byonna nga tubikwatira wamu naye tukyali wala okuvaawo. Tukuze emirembe n'obutebenkevu nga tujjukira nti emirembe gino mwe tuli gyagulwa musaayi. Bannaffe abaasobola okwewaayo ne bagamba nti ffe katweweeyo abafa ne bafa naye mu kufa kwabwe n'omusaayi ogwo ogwayiika ng'oggyeko guli ogwa Yesu Kristo gwayiika ku musaalaba n'ogwo ogwa Bannayuganda tetusaanye gulyamu lukwe nga twonoona emirembe n'obutebenkevu tusobole okugenda mu maaso. Abantu bandibadde tebaterebuka tebaggwamu maanyi bandibadde baziira ne bagamba nti ne basigala naye nga bamanya nti ekisaanidde ekituufu kifaanana bwe kiti. Principles ezigobererwa mu bulamu bw'omuntu zifaanana bwe ziti okusinziira ne ku kukkiriza kwaffe nti bye tukkiriza bitambudde obulamu bwaffe bitugamba kubutambuza bwe tuti kubanga obulamu bwaffe bwe butatambulira ku ebyo bitukkiriza nga bitukkiriza mu kyaki Christmas ogenze n'okolerayo mu kyaki n'ogenda mu kyaki naye ate n'ofuluma ebweru banno n'obajoonyesa olw'okubanga byobufuzi oyagala kubitwala mu ngeri ndala ate ngo wanookedde mu kyaki kyaki eno yandibadde kyoyagala okukolerayo kirabikira ne mbyokola ebweru ng'ofulumye. Ate nga tugenda okumalako omwaka guno siyinza kwerabira era tewali Munnayuganda asaanye kwerabira omwaka ogujja gwe gulimu okulonda. Njagala kukubiriza Bannayuganda bonna bagende bakuba akalulu kubanga oluvannyuma lw'okulwana ne tuzza emirembe ne bannaffe bafudde ate twatuula nze nali omu ku baatuula mu lukiiko olwawandiika ssemateeka ne tugamba nti kakati nga tumaze okuyita mu ebyo tuteekewo enkola gye tunaayitangamu okubanga tulonda abakulembeze baffe ku mitendera gyonna okuva ku kyalo okutuuka ku disitulikiti n'okutuuka ku ggwanga ne tugamba nti akalulu ly'essasi lyaffe erigenda okukozesebwa. N'olwekyo njagala kukubira Bannayuganda bonna nga tugenda mu mwaka ogwa 2016 ogulimu okulonda osooke okakase nti ogenda kukozesa akaluluko ku lukalala genda olabe nti kwoli kubanga oluusi mistake eyinza okubaawo erinnya lyo ne livaako ogenda okukuba akalulu nga toliiko n'omanya nti ekintu kye wasalawo nti kyogenda okukozesa nga okulaga obuyinza bwo
nga kikuvudde mu ngalo. Ate bw'ogenda okulonda londa nga okulembeza ekyo ky'omanyi nti olonda obukulembeze obwesimbu, obukulembeze obulungi obujja okwongera Uganda okugenda mu maaso, so si okugisibiraawo nga katwagamba okugisanyalaza nga tuli bato twagambanga kankusibiddeawo. Ensi teyagala kankusibiddeawo, eyagala kugenda mu maaso. N'olwekyo olonde ng'olonda bulungi, okozesa akalulu ko n'obuvunaanyizibwa olonda abakulembeze ab'emitendera gyonna abagenda okuyamba Uganda yeyongera okugenda mu maaso n'okuyitimuka. Okukkiriza kwaffe kugende n'eri gye tubeera mu mbeera zaffe zonna ne masanyu gaffe, okukkiriza kwaffe kubeereyo. President waffe President Museveni musaba atayambe n'abafuzi baffe okubeera nti basobola okugenda mu nnaku ng'ezo enkulu nga basoose okusabako bafune n'omukisa ogunaabayisaamu mu kalulu akanajja nga tebayiye musaayi, kubanga akalulu ke banoonya ka mu Kampala ate nga puroguramu bagiyita yono Kampala. Kakati omukisa gwa Kampala ogenda kugufuna otya nga togunoonyeza ku mwana Yesu Kristo? Mbakubiriza ab'ebyobufuzi, mbakubiriza abantu ffe aba bulijjo, mbakubiriza abasumba, mbakubiriza abatesitesi b'ebivulu. Naawe yitirako mu kkanisa kubanga ezo ssente z'onoonya era Katonda yagenda okuzireeta. Njagala kuddamu okwebaza mu Ababukidde TV okubanga mugezaako okulaba nga mutuuka mu bantu mu buli kanyomero gye bali. Kyokka ate ne neebaza n'abo abagitunuulira, abagitega ne bagiraba. Era nimbakubiriza beeyongere kuba kubaako ebyokuyiga bingi. Ate n'omwaka omupya ogutali wala ogw'2016 oguyingiddewo ng'abantu gubakyamuukiriza nnyo olw'ensonga nti mulimu ebyobufuzi, okulonda nabiki. Eri balabi bannange njagala nga tuli mu kiseera kino twewale ebikola byonna ebiyinza okuleetawo okwesanga nga twenyigidde mu kumenya amateeka. Nga bwe nagambye awatali kugoberera amateeka wabaawo obusambattuko okuviira ddala awaka. Essaawa zino zimeza kuba nti mwagenze ku ssanyu ate ne muvaayo nga bukubaganyi muli mu kulwana, domestic violence. Oluusi ne sitaani ayagala okuwagulizaawo abandi badde basanyuka ne mubonsanga nga mulwanaganye n'obwana bulaba. N'olwekyo ngubaagaliza bagukwate bulungi n'obwesige mu Katonda n'okusinganamu ekitiibwa, okwagalana, okusonyiwagana ate n'okukkiriza ekyo ekiba kiguddewo mu mbeera ezitali zimu oba mu byabufuzi. Bwe kiba nga kikwatiddwa bulungi tukikwate bulungi, ate bwe tukikwata obulungi tuwalajja kuwakanya binaakivaamu. N'olwekyo tukikwate bulungi ebinaakivaamu tubikkirize. So tuleme okwenyigira mu bikolwa ebyokumenya amateeka. Twewale okwelaba nga kuba kati obumenyi bw'amateeka butuuse n'okuva kuba nti bwasse kinnoomu va kuba n'abagamba nti agenda kusoberera amenye akufulwa abba obukoko. Naye waliwo abateeka bigurupu nga bo byakugenda kwenyigira mu bumenyi bw'amateeka oba bukubba mmotoka nakutemula nga bakwatagana okuva kumpi mu buli kitongole ekimanyiddwa ekyaki newesanga nga boogera lwatu mubiraba mawulire olinaga nti ffe ne mu poliisi tulinayo abantu baffe, ne mu kooti tebatera kugamba ne mu kooti tulinayo era bwe musango begunaba ogungize njagenda nawo nkola ekimpi. Twewale okwenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka. Twewale okubyenyigiramu nga basse kinnomu ate twewale n'okwesanga nga tuli mu biduula ebiruubirira okumenya amateeka. N'ekirala twekube mu kifuba, twewale okuba abagwenyufu. Ensi eyonoonese nosanga nga abantu kakati bagwenyufu mu Afrika mu buwangwa bwaffe ebyobugwenyufu byali tebimanyiddwa. Naye kakati osanga nga abantu balowooza nti lyerimu ku ddembe ly'obuntu erisaana okulwanirirwa abantu babeere bagwenyufu. Notunanoga nti tulagawa. Nze ndowooza nti ekyo kyakabi, tusaanye okukyewala. Twewala obugwenyufu, twewala obumenyi bw'amateeka. Tulambikire ku musingi nga bwe tugamba moto y'ensi yaffe nti ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Toyinza kumala kukulembeza Katonda ate n'otandika kugenda kubanga oli mumenyi bw'amateeka mo, oli ssaabagwenyufu, oba otandise kulaba nti osaka ssente ogende
osiga obugwenyufu mu ggwanga bwaka bwe nandyagadde abantu babeere mu mirembe n'obutebenkevu n'ekirala kyekiri bwe twasookedde basabe Katonda abazibula amaaso mu ngeri y'okulwanyisa obwavu obutwesibyeko okuviira ddala ku maka kubanga mu mutwe guno Katonda buli omu yatuwa amagezi. Ebitabo bino byenkugaye byonsoma osanga mu filosofi egamba nti obugagga buva mu kirowoozo ate ekirowoozo kiva mu kukozesa bwongo n'olowooza si kufumba mutwe nga bawandiika nti bafumbe mutwe ogenda otandika okukocyanga no naye lowooza ate Katonda alina essaawa buli omu zaamugerekera n'ayogera naawe mu kaloboozi katono nnyo ogenda okuwulira nga ideas kiyinza okuba saa 8 ogw'ekiro ng'obadde weebase n'osisimuka oba 9 oba 10 ogenda okuwulira nga akalowoozo kaze nti naye oyo bakitukola bwoti era bakakensa mu bido bagamba nti tolaba nze ka notebook kawe kano ntambula nako era bagamba nti buli woopeera beera ne ka notebook ko ne kalaamu yo n'ekiro ku kitanda ng'ogenza okwebaka kubanga tomanya Katonda wanaakuleetera kirowoozo mwogenda kujja oba okujja idea ekirowoozo ekigenda okuyamba okuyita mu kizibu kyonna ky'oba olina n'ekyokufuna sente naye ate akikwazika ebitabo ebyabakenkufu bigamba akikwazika akaseera katono nnyo singa wayitawo seconds 45 nga kitto kiwandiise ojja kukyerabira onaagenda okukeera enkya nga tokyakolaki nga tokyakijjukira ekyo nga kigenze. Ebyomulamuzi Stephen Kavuma byerekereza bwewerekereza ebigambo bye bibadde birungi atambulidde mu kisinde kumpi papa kyatambuliddemu ngali Uganda akugamba nti okusaba okugumiikiriza okukozesa obwongo buno nakyo kikulu nnyo nsuubira nti olina kyoyize. Abaganda bagamba nti ebirungi bigwa byokya programu ne Kampala olwaleero wawe tukomye wabula nno nkujjukiza mu biseera by'ebikujjuko bino bingi nnyo ebigenda okusikiriza njagala obeeko kyokuyiga kyoyigira ku bantu bano betukuleetedde mu programu eno lindira ekitundu kyaffe ekiddako mwetwongera okulambulira ensonga eno n'ensonga endala nyingi. Kampala tukwata nsonga ku nsonga n'omwaka ogujja twegatteko.